kino kirango kyanjawulo mu wiiki emu okuva kati omusomo gw'okutrackinga essimu y'omwagalwawo omanye biki byagikolerako nga tomanyi ne woba nga togikuteeko kobere ng'oli bweru wabula ng'ali Uganda ku mukutu oba ku app ya Yiga kati gugenda kubeera nga gwapdatingibwa wangi nali nabasomesa omusomo ogwo naye ne mbawaako method 2 zokka buli method ekola era bagikozesezzaako bagifunyemu omusera wabula ate ne mbasuubiza method 4 nga ku zo kwe kuli ne method ey'okubeera ng'osobola n'okumanya live location kwegamba okumanya omuntu aliwa akugambye mbw ali gundi naye kituufu aliwa kobere ng'oli bweru kobere ng'oli Uganda kati omusomo ogwo munnange ngenda kubeera nga ate ngwapdatinga era nkugamba dduka kati ku app ya Yiga kati olabe ekiriyo okitegedde munnange naye jjukira nabagamba nti singa omusomo guno gwapdatingibwa ne gumalibwayo gugenda kulinnyamu ku kabeeyi jjukira saawa zino guli mu kugulwa emitwalo 3 eyo offer naye we gunaalinnyamu ku kabeeyi guteekeddwa okudda ku mitwalo 10 kati wuliriza n'obwegendereza okyasobola okufuna omusomo ogwo singa ogenda kati ku Yiga kati genda ku Play Store downloading app bagiyita Yiga kati osegera munnange kati omala okufuna eyo app ya Yiga kati ogenda kubeera ng'olaba omusomo gwe gusookera ddala ogw'okutrackinga okitegedde kati munnange womala okukifuna ekyo sasula nga gukyali ku mitwalo 3 singa gwapdatingibwa ne gulinnye ebbeeyi era gwenga gwe yasasula aliya osigala ku ezo sente togenda kwongeramu sente endala then abagenda okwagala ogusasula olulala bwe bagenda okuba nga akabeeyi kalinnyemu kati besite bannange gwe ng'oyagala kale okuzuula amazima yadde abalala bakiyita kukaabamu ate se bagamba kisingako jano zijja mbasomesa mwewala abafere kati munnange omusomo guguli kati n'abafere mulavu mbagobera eddala ogenda n'ofuna ogwo omusomo gw'okutrackinga osobola okumanyira ddala essimu y'omwagalwawo biki ebirimu ebifaananyi sitole twatugende ate we tugwapdatinga ku musomo gw'okuna ojja kubeera ng'osobola n'okulabira ddala location na byonna ng'olikodinga n'amasimu ge naye ng'oli oyimye eyo munnange ng'ate yaali eno tekinologi yabigonza kati munnange ago ge mawulire agaliwo ngenda kuba nga nziramu okubateera information endala nga eteereddwa naye abagenda okwanguwa kati be bagenda ofunamu ekinyusi ajoske nze nkatadde